Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Asaba mulire Patrick Nzendiwo nze nkuweereza ngera bulijjo. Kakati breaking news jenze nayo y'ensonga ya ssente obukadde 10 omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasuubiza abantu b'e Kaseese mu kaweefube ow'okukomyawo omusinga wa Rwenzululu. Jukira ebimu ku bitonotono ebiyinza okukuwa ebikwata ku musajja ono Charles Wezire Mombere. Omusajja ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2016. Waliwo abadde bambuuza ebikwata ku nsonga eno. Kakati oli ku Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nkugambye genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinga okwate ekkade aka notification ogenda kubeera tomissinga nsonga yonna. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu district y'e Kaseese wabadde atambulira eggwanga wano mu first phase yasuubiza abantu b'e Kaseese ekimu ku bintu byagenda bayambako kwe kusonda ye ne babaka banne n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bo ng'ekibiina kya NUP bagenda kukwata emiliyoni za Uganda 10 baziteekewo baziwa abantu b'e Kaseese mu kaweefube ow'okukomyawo omusinga wa Rwenzululu. Nga bwe nkugambye omusajja ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa mwenda omwaka 2016. 2016 gy'emyaka 7 egiyiseewo omusajja ono ng'akyali mabiga wa mitayimbwa ng'akyali mikono gya Museveni. Abantu b'e Kaseese nga tebalaba ku kabaka waabwe tebalaba ku musinga waabwe. Wabula teyakwatibwa yekka, yakwatibwa n'abantu abalala 218 era nga bano babayita ba Royal Guards. Wabula ng'egimu ku misango Museveni gye yabavunaana mbu abantu bano 218 mbu batta ba constables ba police babiri, omu nga ye Saverio Ochema omulala nga ye Simon Peter Apire, nti bano abantu be babatta era mbu bagezaako n'okwagala okutta era abakulu mu police detective police constables omu nga ye Polycarp Ojoko, Benoni Biachi, Francisco Nsimachi n'omulala amanyiddwa nga Assistant Inspector of Police Dennis Ahebwa, nti bano abantu 218 bagezaako okwagala okutta abantu bano. Olutalo lwali e Kaseese mwalulaba omwaka gwali gwa 2016 mu abazze bagoberera ensonga omusinga wa Rwenzululu bw'atyo n'akwatibwa ewataali nsonga yamanyika, kubanga obwakabaka oba obukulembeze obw'ennono mu Uganda bukkirizibwa era buli mu mateeka. Naye gavumenti ya Museveni yagenda e Kaseese n'erumba olubiri lw'omusinga ne bakwata abantu be, naye yennyini ne bamukwata ne batta be batta baba paradinga mwabalaba. Ebyo sijja bigendamu nnyo naye nkakasa nga mwabalaba era mwabamanya omuwendo gw'abantu abaafa, ng'ekikwekweto kino kyakulemberwa omusajja amanyiddwa nga General oba Brigadier oba Mejani naye nga bamuyita Erweru. Omusajja oyo ye yaduumira ekikwekweto ekyo ekyagenda e Kaseese. Kati olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu bamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okubadde omukulu David Lewis Rubongoya n'abamu ku bakulu abalala nga bwe batambudde ne bagenda e Kaseese ne batwala ssente emiliyoni za Uganda 10 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yazibasuubiza era ne risiiti yiyo gye nkuteereddaawo. Risiiti eyo yekakasa nti ssente zino zituuse era ebaddeko ebigambo ebigamba obusinga bwa Rwenzululu, omusinga homecoming kingdom property acquisition and coordination anniversary, n'ennamba z'essimu zizo kweziri n'abantu abavunaanyizibwa baabo kwebali era nga bagamba nti balisiivinze ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda mwaka 2023 balisiivinze 10 million shillings obukadde 10 obwa siringi za Uganda okuva eri ekibiina ekya National Unity Platform era nga bazibawadde teriyo balance asigaddeyo era nga azirisiivinze bamuyita Gloria Masika yazirisiivinze ssente ezo ku lw'obukulembeze bw'ekibiina obukulembeze bw'obwakabaka obwa Rwenzululu mu district y'e Kaseese n'ebitundu ebiriraanyeewo.
kakati nno omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasuubiza lwe yagendayo tubadde mu first phase wano eya country wide tour. Omukulembeze w'eggwanga wabadde atambulira nga atalaga eggwanga nga aggulawo offices z'ekibiina ekya National Unity Platform okwetoolola district ez'enjawulo. Era bwe yagenda e Kaseese kye kimu ku bisuubizo bye yabawa nti wadde sinnaba kutuuka mu bukulembeze nategedde omukulembeze w'ennono owa wano Omusinga wa Lwenzululu Charles Wezire Mumbere akomawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023. Wabula kye ngendo bakolera ngenda ku making sure nti twegatta nze n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform tusonde ssente obukadde 10 obwa siringi za Uganda tuziwe obwakabaka buno n'abantu b'e Kaseese mubeere nga mwetegekera okukomyawo Omusinga wa Lwenzululu. Era n'avumirira ekyokumukwata n'avumirira n'ettemu eryakolebwa ku lubiri olw'Lwenzululu kubanga abasajja baayokya ebizimbe, abasajja baakola buli kimu, buli kintu kyonna ky'omanyi baakikola nga basaanyawo olubiri, nga basaanyawo obwakabaka obwa Charles Wezire Mumbere obwa Lwenzululu n'abantu b'e Kaseese bonna okutwalira wamu. So kati wano ku Red Zone TV mbadde njagala kuleetera ka breaking news kano obeere ng'okategeera kubanga tekandisuze nga tokategedde. Eno ensonga ebadde yina okubanga esula ogitegedde nti omukulembeze w'eggwanga omutuufu bw'asuubiza atuukiriza. Era olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi gwa mwenda omwaka 2023 Robert Kyagulanyi Ssentamu lulisigala mu byafaayo nti lwe yatuukiriza ekisuubizo kye yawa abantu b'e Kaseese mu kaweefube waabwe ow'okukomyawo omuntu waabwe, omwagalwa waabwe, omukulembeze waabwe ow'ennono Charles Wezire Mumbere, omukulu Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya. Wuuyo bwatyo yakulembeddemu abakulu abalala mu kibiina ne batwala ssente era ke ku kasimayiro koolaba ku bantu b'e Kaseese ababakiikiridde. Ye embeera gy'olaba ebaddeyo ng'omukulembeze w'eggwanga akyali mu Los Angeles ate ng'essaawa yonna akomawo. Era tutaddewo ekibuuzo wansi awo gwali ku Red Zone TV oyinza okgenda n'okeberayo n'otugamba nti second phase ng'enaatera okubanga eddamu kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu mwezi ogw'ekkumi tuteekwa okubanga tuddamu okuzoganya omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekwa okubanga agenda kuddamu okubanga atambula eggwanga okubanga atalaga eggwanga abeere ng'abuuza ku bantu okwetoolola eggwanga lyonna erya Uganda. So kati tutaddewo ekibuuzo awo wansi osobola ogenda n'okikeberako n'otubuulira gwe wandyagadde omukulembeze w'eggwanga atandikirewa bw'anaaba ng'akomyewo second phase oba phase 2 eya country wide tour oyagala tugitandikirewa gwali ku Red Zone TV. Ffe gy'onaatugamba akalulu tujja kukatuusa, buli muntu ajja kuba akalaba bulungi nnyo. Abakulu bajja kitegeera nti abasinga obungi bagamba leka tutandikire Kampala, bagamba leka tutandikire Kaseese, ayi Kaseese twavaayo, bagamba leka tutandikire Jinja oba Masaka. Red Zone TV kwoli sebambulire Patrick nze ndi wonze nkuweereza eyo ye breaking news gyembadde saagala kusula nga sikuwadde nga bwe nkugambye. So kati ndowooza ako kaba mala munzikirize nsooke mpumule lunaku lwa Sunday tuddemu ate tulabagane olunaku olw'enkya olw'emmande ng'ennaku z'omwezi 25 ate tuddemu tubaweereze ensonga nga bwe zitambula. N'ennyongera okujjukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kati gwatulabira ku mukutu omulala YouTube, TikTok oba Twitter, naawe genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel yaffe eyo okwate ku kade aka notification ogenda kuba tomisinga era ojja kuba omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaabe eyina ensonga yonna gyetaddeyo. Tubadde mu district y'e Kaseese mbadde njagala kubanga nkuwaka update yako otegeere nti omukulembeze w'eggwanga omutuufu bw'asuubiza atuukiriza. So singa ono owammwe asuubiza ebintu ne bitalabikako yadde eddakiika n'emu naye yennyini ne yeerabira nti yasuubiza. Red Zone TV kwobadde ensonga bwe zito bwe zitambudde tulabagane olunaku olw'enkya. Bw'oba olina amawulire gonna oba olina ensonga yonna gye wandyagadde tube nga tukubaganyako ebirowoozo genda mu comment section nteeraamu obubaka ombuulire nti wano waliwo amawulire ABC, wano waliwo ensonga ABC nandyagadde abantu bazitegeere. Ffe tujja kubanga tugendawo tunoonyereze amawulire ago tugaabye. Bw'oba olina ensonga yonna gy'oyagala okuteesa naffe ennamba ya WhatsApp yiiyawo waggulu eri 0756081795 osobola ogisevinga mu ssimu yo n'oteekako obubaka era nabo ne waba oyagala voice note yo tugiplayinge wano ku Red Zone TV ku platform eno
era tujja kikola. So kati gwe saving enamba eyo eri 0756081795 yeri ku WhatsApp, giteekeko obubaka oba voice note obuteekeko tubuulire nti nze gundi nsinzidde mu kifo ABC. Obubaka bwo tujja kuba tubusomera abantu bategeere nti ate bwana mukulu naye abeerako wano ku Red Zone TV nga ateesa ayagala okuba ng'oteesa naffe enamba yeeyo. Oba si ekyo osobola tusanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku TikTok gye tuli tulinayo akawunti, ne ku Twitter bwe tutyo tulinayo akawunti twagiguddewo, era Instagram essaawa yonna tujja ogenda kubanga otulaba. Naye nga wano ku YouTube tuli Red Zone TV, era kirira mu comment section teekamu obubaka, genda ku WhatsApp teekamu obubaka, ku mikutu gyaffe gyonna obubaka tujja buyitirako. Ennaku z'omwezi zigenda kubanga 4 omwezi ogujja ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini 2023 Omusinga wa Lwenzululu agenda kubanga addizibwa. Jjukira emisango gye baagisuula ng'era wekyali nti yali talina musango. Abasajja oba ye DPP yawalirizibwa okusuula emisango gy'omusajja ono Charles Wezire Mumbere n'abanga ate agiwako emisango gyonna n'abantu abalala 200 era bwe bagenda okusimbula bagende boolekere district ey'e Kaseese gye balina okubeera mu bwakabaka bwabwe mu mirembe gyabwe nga babeera n'abantu baabwe. Wano ku Red Zone TV mba nina okubanga nga kuwa era mugalinde ng'ennaku z'omwezi 4 ate ekirungi n'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba akomyewo mu ggwanga lye. Byonna byonna ojja bifuna, tewali nsonga yonna gy'ojja kubanga omisinga. Ky'olina okukola kiri ekintu kimu, kwekuumira wano. Ate naba kubanga osubscribing agenda osubscribing ku channel yaffe eno, byonna ogenda kubanga obifuna. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera, kye mukola kya mutawaana nnyo, mwe mutuwa amaanyi okusigala nga tukyabaweereza.